Yes, alright. Bukyanga lubanga lwa mindi. Olwaleero omuhoozi Kainerugaba kandibanga kaweddemu. Lwaki nkugamba bino mukwano gwange gwali eyampuliriza? US breaking silent ku bigenda maaso eby'okutokyalinga n'okukyunyizibwa saako n'okuvvoola eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda naddala ku ludda oluliko opposition oluvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Chief of Defence Force yeno Muhoozi Kainerugaba ku mulundi guno gwe basonzeemu olunwe era bagenze maaso n'okumuwooninga saako n'okumulabula ku bikolwa byagenda maaso byatuusa ku bannayuganda ate nga n'ebimu balaga biriko evidence talina waagenda kyegaanira era kino talina ngeri kijakivaamu ku luno omulundi guno gwokka Muhoozi Kainerugaba yandibanga ali mu katugwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Chief of Defence Force oli ku Yugi Update TV nkujjukiza gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV mukola ddala kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Kakati teri atamanyi embeera za Muhoozi Kainerugaba givuddeko emabega engeri gyaze yeeyisaamu. Newankubadde weewaawo abamu temukimanyi nti oba temunkwatangako red handed naye kennyini azaakyogera lunwe era ng'avaayo ku mikutu ogwa Twitter ku social media ng'ajja alangirira ebikolwa eby'ettabbu byasobola okutuusa ku bannayuganda era ng'ajja atiisatiisa bannayuganda nga waliwo obulabe ennyo era waasobola okwenganga buli kimu watali wadde amukuba ku mukono. Kakati ebikolwa nga bino ng'oggyeko ebikolwa wabula ne tweets zennyini zaagenda mu maaso n'okutwitinga ku mukutu ogwa Twitter threats eri bannayuganda era zibeera ziteekeddwa mu category eziri mu human rights abuse. Threats ezo zokka nagamba threats zino zaakola tezimaganya na kutiisatiisa munnansi yekayeka abula zitatana n'ekitiibwa ky'eggwanga nga Uganda saako n'okutta diplomatic ties wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'amawanga amalala we bali mu nkolagana. So kikulaga nti n'ekifo kino ekya Chief of Defence Force kyali kisaanibwa omuntu asaanidde okuba nga akituulamu alina okuba nga reasoning capacity ne thinking capacity ye eri waggulu nga teyeerowoozaako yekka wabula ng'alowooza ne ku ggwanga saako ne bannansi abalirimu n'enkulaakulana saako n'okubeerawo kw'eggwanga Uganda. Oba okitegedde ekintu ekyo kubanga jjukira nti nno zino tweets ezigenda mu maaso n'okutwitinga nga zigenda mu maaso n'okukasuka amayengo eri mawanga ag'ebunaayira zitwitingibwa n'omuntu ali high ranking officer. Kati kino toyina ngeri ki Uganda gyeyinza kyegaanamu nti teyakibaddemu ng'ate chief mulamba akulira defense y'eggwanga Uganda yagenda mu maaso n'okubanga apostinze ensonga ng'eyo tuveeyo basi bye twazze okwogerako ennyo abula kyenjagadde okugamba nti ku mulundi guno kandibanga kaweddemu abasajja bamusirikiridde ebbanga bukyanga bikolwa bye bamulumiriza bibeerawo weekulunguludde akabanga naye ng'entabo eva ku ki? Entabo eva kuwamba edi mutwe. Jjukira oppositions bazze bawambibwa omuli Dr. Kizza Besigye saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform bazze bawambibwa basinga ne bakinyizibwa. Kati ng'ebyo bitadde ku bbali nti bizze bibaawo bizze bigoberera keesi eno gye tuli mu kulaba kati. Oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuvaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter ne yeewaana era n'afulumya n'obujulizi obukakasa nti nno yali awambye Edi Mutwe ate nga Edi Mutwe yali amaze akaseera akayulunguddeko ng'abuze akabanga kaali kanene era baamunoonya buli wamu nga talabika ne bamunoonyako ne mu kasitoli za poliisi paka poliisi bwe yavaayo n'ebyegaa ne bagamba nti bo Edi Mutwe tali mu kasitoli zaabwe era babeeke wala gye bamuwenjeza wabula nga tannalabika. Tweets zaalabikako ku social media ewajje n'Omuhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okugamba nti yakutte Edi Mutwe ng'alinga akwata enseenene era teyamulabyemu mbavu yadde n'akamu era ng'agamba yali amuterese mu basement ng'agezaako kubanga amukozesa nga punching bag. Oluvannyuma ebifaananyi byafuluma nga Edi Mutwe
ali shirtless nga tayambadde saati ng'ebirevu bye babimedde talina akaviri wadde ku mutwe wabula nga alungudde mu kifuba n'amaaso ng'alinamu ze bayita blues ekikakasa nti yali akinyuzibwa nga ddala kituufu abasajja baali bamufudde punching bag mu basement ya General Muhoozi Kainerugaba. Kati byatambula byasaturatinga era nno ze zimu ku nsonga ezaaviirako European Union saako ne ambassador Matthias Kohler wa Germany okugenda ku kitebe kya National Unity Platform okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okuwayaamu ku nsonga ezitali zimu era entabwe nako kweva okwo. Kakati bino nno USA teyajjayo kigere naye kati kejjeeyanukule ng'egenda mu maaso n'okwanukula General Muhoozi Kainerugaba ku bikolwa ng'ebyo eby'effujjo era eby'ettima byagenda mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda. USA House Foreign Affairs Committee egenze maaso n'okulabula efulumiza lipooti ey'okutokyalinga ne ku intermediatinga kibayise intermediation okutiisatiisa eri bannayuganda naddala abali ku ludda olw'opposition mu ngeri eno nga bagenda mu maaso n'okukozesa ebikolwa eby'obbakanga eby'obbatokyalinga eby'okubasiba eby'okubawamba. Washington eri concerned nnyo ku disappearance ya Eddie Mutwe oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okubuzibwawo mu Mukono municipality ne bamunoonya nga tebamulaba. Bagamba nti akageri kyekiri nti ono yali amaze ekiseera kinene nnyo nga bodyguard wa opposition wa figure ey'opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba nti nno gavumenti yali emusonyeemu olunwe ng'erina byemwagaza ensonga wakyula Washington DC evuddeyo ku nsonga ya Eddie Mutwe ejjeeyo enjala egenze maaso n'okulabula Muhoozi Kainerugaba. Human Rights Organization ne Western Diplomatic okuva mu ggwanga erya US saako ne Uganda Civic Groups Citizen zigenze maaso n'okucriticizinga mu ensonga eno eya Muhoozi Kainerugaba ey'okutokyalinga bannayuganda nga bagamba balina n'obujulizi evidence eraga nti nno Muhoozi Kainerugaba yenyigira mu bikolwa eby'ettabbu ebyokukinya bannayuganda ebyokuvoola eddembe ly'obuntu ate nga bagamba nti nno okuva Muhoozi Kainerugaba we yeeyagaliza entebe y'obukulembeze ebikolwa ng'eby'ettabbu bigenda mu maaso n'okuba nga bituukako ku bannayuganda ate nga teri mulala Muhoozi Kainerugaba ajja akyolesa lunwe era ng'akiteeka ne mu public ne ku social media nga ye waali nakinku mu kucunya era agenda mu maaso n'okubalabula. Kati Washington eri concerned nnyo okubulawo kwa figures ez'opposition eziri ku ludda oluvuganya gavumenti omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye, omuli ne bodyguard Eddie Mutwe. Eno nno y'ensonga. Jjukira nti nno kino tekyali tekitunuuliddwako nnyo nga akatandika nga akasonga akatini eri Muhoozi Kainerugaba teyamanya nti nno okuwamba Eddie Mutwe n'okumucunya kikigenda omuviirako okukakanya kaaliya ye saako n'ebirooto by'alina eby'okusikira entebe ya kitaawe eya General Muhoozi eya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga bannayuganda batandise okubamu ebituli saako ne Western Powers nga bagamba nti nno tebaagala baleetera kyetere abaana baabwe abali mu Africa saako ne Bunaayira tebandyetaaze kulaba mukulembeze wa kikanga ekyo ng'ali ku ntebe. Abakulembeze ab'emu nsi ez'enjawulo bavuddeyo kulitisayizinga ku nsonga ya General Muhoozi Kainerugaba. Kati bwenjogerera ebya Muhoozi si birungi wadde n'akamu n'akaddagala wadde n'akamu n'akatono gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzira obbanga otuuliriza nyongera okukujjukizaako mukwano gwawe gwatanatweyungako nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja Qatar, Jordan, Oman, Saudi Arabia, abali mu US ne mu UK mwena mbatumiddeko mwebale kwekumira ku mayungano aga Yugi Updates TV. Mbagaliza olunaku olulungi tujja kuba nga tukomawo mweraba.